abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga phase 2 phase 6. Olunaku olwaleero nzize ne vidiyo nga tugenda kwogera ku kumiima. Okumiima omukira gwe ŋŋamba. Abakyala abasinga temumanyi kye ntegeeza bwe njogera ku kumiima, naye bwe nkizza mu luzungu olinza okiyita kegels. Okumiima kuno kulina omugaso nti kuyambako mu kaboozi oba mu ssaawa z'akaboozi okubeera ng'osobola okufiiringa omukira gw'omusajja bulungi nnyo. Ate era nakyo ne kyongera omusajja okubeera ng'asobola okufiiringa ebisenge bya nnabunnya bulungi nnyo. Kale mbaaniriza omulundi omulala ate ku channel yange eno bw'oba nga gwe mulundi gwe ogusoose okuyitirako wano. Ka vidiyo kano onaaba okalabe ne kakunyumira bambi teweerabira ku subscribinga kubeera ng'otwegattako. Ate gwe omukadde webale kubanga weekuumirako nga buli vidiyo gye tuteekayo ojja n'ogiraba. Nsaba Mukama yaba akikumalira. Kaakati ekisookera ddala tumiima tutya omukira? Okumiima omukira in simple terms kiringa we nninza okugamba omuntu okusiba omusulo. Omusulo gwali gukulumye in fact ffenna okubeera nga tukuze okutuuka we tutuuse okwawula ekibi n'ekikyamu ekibi n'ekirungi tukimanyi nti twali tusibyeko ku musulo so omanyi kye ntegeeza. Olaba engeri omusulo gye guba gukuluma n'osiba omusulo ogwo. Action gy'okozesa eyo gy'osobola okukozesa okumiima omukira. Kikuyambako contractinga muscles zo eza wansi wano kye tuyita pelvic floor. N'obeera ng'osobola okubeera nga okola aka exercise ako akatini. Waliwo kego exercises abantu ze bakola nga bw'olaba workouts. Naye in a simpler way etalinza ku stressinga. By the way, nga sinnaba kwerabira okumiima okwo kw'olaba kuyambako n'omukyala ali luuzi oba omukyala nga oli wansi eyo waagazibwa oba nga wanene. Munnange osobola okweddaabulula nga tokozesezza ate nti ono mufunza nti ate ono ki ng'okozesezza kegels ezo. Era osobola okugamba nti kaakati ngenda tutandika kati. Ne weetrackinga ojja kulabawo enjawulo oluvannyuma lw'ennaku 7, ennaku 14 ogenda okumalako omwezi ng'enjawulo weeri. Kaakati nga tuzze nga sooka tutunuulire exercise eno bwe tumukola. Exercise ezo oba workout si gwe ngenda okutunula mbagambe ngenda kutunuulira ekintu kumiima tumiima tutya oba tukikola tutya. Osobola okukwata omukira gw'omusajja ng'ali kuzina n'aguyingiza n'ogukwata ng'asobola okwagala ogusikayo ne gukola ki ne gutajja. Kimuyambako. Ate singa akusanga ng'oli mufunda kiba kirungi nnyo. So gwe omugazi ng'oyagala kumiima okubeera ng'osobola okufunda osobola okukozesa exercise zino nti osobola ozikolera buli wamu kyekirungi ekiziriko nti ziri flexible. Teweetaaga genda simanyi eno simanya wa oba genda mu gym nedda. As long as oli mu standing position ebiseera ebisinga eyandibadde ennungi. Abamu osobola okikola ng'otudde ate abandi osobola okikola nga oyimiridde. So kasita obeera ng'oli mu position ennungi osobola okubeera ng'osobola okusika omukka ogwo n'osika. Oba osobola okutuula olaba nga abasiraamu bwe batuula ne bakrossinga ebigere byabwe n'otuula bulungi nnyo bw'otyo. Osobola okigezesa nti osobola okikola nga tuli mu mpale. In fact bw'oba nga osiba bw'oti naawe kennyini okiwulira. Wabula ate njagala osibe ng'osika omukka ng'omuntu assa breathe in and breathe out. Wabula tosussa seconds 3 bw'oba okola ekintu ekyo. Cause tekiri advisable kulwayo ng'okikola. Cause bw'okikola ng'osiba omukka gw'ebbanga ddene oluusi ate olemererwa okufuna results z'oyagala okwachivinga. No straining up strainings muscles. Straining muscles obeera ozitaddeko obuzito oba ozikooya. Tugamba tubadde twagala kwachivinga muscles zaffe kufunda cause emmana y'omukyala ejjuddemu tissues oba ejjuddemu kye tuyita muscles. Tubadde twagala zifunde emmana contracting ekendeere. Naye ate kati kye tukola tugezaako kuzistraininga. So tokakambeera. Kikola empola mpola osobola okikola emirundi nga 10 olunaku oba 15 it depends cause nkugambye wonna woowulira ng'oli free ng'ogamba wange kanfunze ku nnabunnya yange ng'osika ng'omaloota. By the way ekirala ekintu ekyo kiyimya. Kiyimya simanyi lwaki kiyimya naye ndowooza engeri gy'obeera ozannyisa muscles zo zirina engeri gye ziwuliramu oba nga zireeta sensitization wansi eyo simanyi but oyima. Era okumanya nti oli kikola mu butuufu bwakyo ojja kwesanga ng'oyimye. Wabula singa toyima
sweetheart olinza okuba tulikikola mu butuufu bwakyo. Kati then nga tuvudde ku sayidi y'abo abafunza kansuubire nkunyonnyodde bulungi nnyo n'okitegeera. Ky'otategedde oli wa ddembe okubuuza comment section yange ebeera open mba nja kuddamu essaawa yonna. Then gwe naawe walina ky'owabula nga asenga wano tukola bwe tuti era naawe nkwaniriza era nsiima nnyo okuwabulwako. Then nga tuzzeeyo ate ku nsonga y'okumiima omukira nabagambye nti opima ng'omusajja akuli munda n'olyoka omiima n'ota n'okwata n'ota n'okwata n'ota. Kibeera kinyuma naawe kennyini ojja kuba okiwulira nga kikunyumira. Nabagamba temubeeraawo nga mwalookingira mu bintu bimukolayo akapya n'omusajja waagugumuke nakayiza leero wakoze otya. Bw'aba musajja wa ssente nkya aba agendako era kugulira mmotoka. Tongamba nti wange wa ssente naye teyagingulidde. Awo talina busobozi oba si kyalina byabala ebisinga emmotoka. Kaakati omusajja wo musanyuseeko akoolumu. Tulekeme kubeeraawo nga tuli mu kintu kyekimu tewaliwo omuyiwa omukko akakanga like si kaamaanyi nnyo nti wakoseza amaanyi mangi nti oba ki naye at least ekyolumu. Bya bino ebintu ebitwala abasajja n'omusajja n'agenda naye baka ku mukazi n'atadda. Gwewuwo n'abeera ng'aleeta makombo nga appetizer tusimanya ne main course abiri eyo gwewuwo akomawo kulya dessert. Owooza omusajja sikyamutegeera lwaki yafuna abaamukwatamu. Naye nno nga tali ku ddogo nga nabunye ye yamunyumira. So ebintu bino mulina okubeera nga temugamba nti ebyo byabawala bato mwe abakyala abakuzeemu mwayaga ebyo bya buno busire queen nze sijja bikola. Nedda mukwano ojja kubikola bw'oba oyagala obufumbo bwo era ng'oyagala essanyu mu maka. Nabagamba essanyu ly'omu maka libeera mu kisenge. Essanyu ly'omu maka singa mubeera temwegadanga temukiika mbuga temwezina mukwano tewabaawo ssanyu. Awo ogenda kusangawo okuyombagana ate naddala okwezina singa kubeera nga kwa kutuusa mukolo oluusi nako tekukola makulu. Naye singa mubeera mwezina ebintu ebiriyo omusajja n'omumiimira ku mmana bulungi nnyo bw'ati wallahi n'akufiiringa kijja kuba kyanjawulira kiba massive nnyo. Muzikirize enkome wano eno. Alina ky'ombuuza nkugambe comment section yange ebeera nzigule era gwe alina ky'owabula naawe ne nkugamba nkwaniriza naawe osobola okwobula ku nsonga zino eno. Munzikirize enkome wano eno mbaagala nnyo temwerabira subscribinga batana subscribinga subscribinga edda naawe nkwaniriza. Bannanga babadde bambuuza eddagala erigeza omukira eddagala eryo tuleka tunaatera okulifuna niyinza okuba nga nsobola oddikulagira n'olyetuusaako bw'oba osobola wabula eriri ready nti lyakutunda sinnalifuna naye nga liri mu kkubo gutyo mba mumanya nfumba mujja kuba mulifuna mu bwangu ddala. Tulina ekyogero n'ekyogo. Ng'omuntu ayagala okweyozaako ebisiraani, omuntu ayagala embeera ekutereerere, omuntu ayagala okweggyako ebikulemesezza obulamu osobola okunaaba ku kyogero ate bw'omala n'okozesa ekyogo kyaffe. Naye bino byapplyinga ku bantu abali e Uganda. Oba toli Uganda tonsaba ddagala kuba mba siriina era mba sijja ddikutuusaako kuba mba siina ngeri. Naye gwe omuntu ali e Uganda saba eddagala eryo personally sinze ndiina era tosuubira nti ogenda sinkana Senga Faith but ogenda kufuna patana wange agenda okukwasaganya abeere ng'alikuguza. Yeah.